Saabalabirizi w'ennamirembe Kityo Luwalira olwaleero ayogedde ebigambo ebikambwe obadde ku mukolo ogw'okusiibula Dr. Agrrey Kiyingi wali ku bijja by'abajjajjaabe. Nsaba nkuwe ebigambo bye kubanga mwategeerezza nti Banayuganda emitima gyabwe gyakaluba era nga tusaana tugisabire nnyo okuba nti abo abaagikalubya bavaawo ate emitima gya Bannayuganda giddemu gigonde. Ebigambo bye bisanyusizza abakungubazi era ne badwamu ku reliifu naye nga ono asabidde nnyo omwoyo gw'omugenzi Dr. Agrrey Kiyingi. Omugenzi akano mugenzi Dr. Agrrey Kiyingi mukkirize nange ku lwange ate era nga ndi wa mu nnyumba muno ntuuse okusaasira kwange eri baganda baffe ne bannyinaffe abaana baffe era ne bonna abakwatibwako ensonga ey'okugenda kw'omugenzi Dr. Agrrey Kiyingi. So omulabirizi mwebale nnyo, mwebalire ddala tukulembedde bulungi. Nziramu nate okwebaza Katonda kubanga bino nabyogedde eggulo nti twebaza kubanga munnaffe newankubadde abadde awangaalira wala kisobose okumukomyawo era tugenda kumuziika emitima gyaffe giwummule nga tumanyi nti wano weyagalamira. Ekyo nno tukyebaliza Katonda kubanga omuwendo munene ensimbi nnyingi okutambula okutuusa wano omulambo ne Mukama tumwebaza olw'ekyo. Mbebaza bannange mwenna abazze okutukungubagirako bwe twabadde Namirembe ate na wano mwebale nnyo mwebalire ddala kubanga ffe tuyigirizibwa mu buwangwa bwaffe era ne mu Bayibuli nti tusanyuka n'abasanyuka era tunakuwala n'abanakuwala. Kale nno bwe tukuŋŋaana bwe tuti twebaza nnyo kubanga twandibadde bubi nnyo nga tuli batono nnyo wano naye mwe mwenna tubeebaza era engalo ezange entono naye kale munyambeko okwebaza Katonda olw'ensonga eyo. Ebigambo bingi ebyogeddwa era essaawa esembera eyatulagiddwa okuziika. Njagala kwogera bigambo bino nti twebaza Katonda kubanga tujja mu nsi muno ne wabeera okusanyuka kubanga omuntu azaaliddwa mu nsi. Ne tubeera mu nsi n'omuntu oyo ne tuvumbula nti agasa. Ekiseera bwe kituuka n'agenda bw'ati ate ennaku n'etujjula. Naye tugumizibwa nti tuva tulina gye twava era oyo akkiriza ne tubeerawo era asiima bw'atujjulula y'alabirira abo abasigadde. Njagala okwebaza Katonda kubanga Bayibuli mu kitabo kya Nnabbi Isaaya essula ya 48 olunyiriri 17 mulimu ebigambo ebigamba nti nze Mukama Katonda omununuzi wo akuyigiriza okugasa era akulembera mu kkubo ly'olina. Twagala okwebaza Katonda kubanga munnaffe nzikiriza ku bujulirwa bwonna obuweereddwa nti abadde mu nsi ng'agasa. Katonda yeebazibwe n'agasa ffe Bannayuganda n'agasa n'abo bonna omukono gwe ogw'okujjanjaba be gutuuseeko yonna gy'abadde. Era omuntu ng'abadde atugasa bw'atyo mutugamba nti Katonda yeebazibwe eyamuyigiriza okugasa. Naye mu buntu n'ogamba nti Mukama wandimutuwadde n'ayongera okugasa kubanga ndowooza nti mu kunoonyereza kwe okw'amaanyi mu ndwadde z'omutima oba yandizudde n'ekiyinza okukolerwa emitima gya Bannayuganda egyakaluba. Simanyi obanga yandituuseewo naye munnaffe akoze eki? Agenze. Kale ekiseera kye yamugerera ndowooza nti akikozesezza era kaakano tugamba nti munnaffe awummule.
mpabuddwa oba nempeebwa amagezi nti kinaaba kizibu ddala fe okuva wano nga namwandu teyeebazizza Katonda olw'olugendo lwe batambudde ne munne n'okwebaza ffe ffenna abazze okuziika. N'olwekyo nsaba namwandu ajje ayogere. Ndowooza nti kikulu nnyo okwebaza Omukama ate n'abantu bonna abaliwo, era nsaba abaana mwenna mujje muyimirire wano ne maama ono, era tujja kubasabira bonna abaliwo n'abataliiwo, tujja kubasabira kubanga bonna baana era baazaalibwa. Maama yogera olunaamala nga twambuka wali okuziika. Bannange mwebale nnyo, mwebalire ddala okujja, mwebale okutugumya. Ebyo ebigambo bya kitaffe mu Katonda Kityo Luwalira byayogedde mu kusiibula muganda waffe kitaffe jjajjaffe Dr. Agrrey Kiyingi eyafiira mu mawanga g'ebweru era nga yakomezeddwa mu ggwanga Uganda. Olwaleero lwazikiddwa ku bijja by'abajjajjaabe. Amusabidde omwoyo gwe guwummule mirembe era Omukama Katonda akwate ku famire ye esobole okumalako mu mbeera eno ey'obujiji, embeera ey'okutiitiwala, embeera etali nnyangu. N'abo abeesomye okutuusa obulabe ku famire eno nabo abasabidde Omukama Katonda abatabule boogere ennimi ezitakwatagana basobole okwesonyiwa famire eno eterina musango. Kitaffe mu Katonda agambye nti Banayuganda emitima gyakaluba, n'olwekyo Omukama Katonda yandibadde atuviirayo emitima gy'Abannayuganda egyakaluba n'agigonza nga tufuna embeera ennungi etusobozesa emitima gyaffe okugonda, nga tufuna abakulembeze abalungi abatwagala era abatwagaliza mu ggwanga lino Uganda. Dr. Agrrey Kiyingi abadde awangalire mu mawanga g'ebweru era ng'ono yawaŋŋanguka n'ava mu ggwanga Uganda olw'okuba nti ebyobugagga bye byonna byali biwambiddwa. Omwali amalwaliro, omwali zikiriniki, omwali n'essemaduuka electronics oba ez'ebyamasannyalaze eyali emanyiddwa nga The Haze International. Bino byonna Mwami Museveni yabibba n'abyonoona, n'amaka ge ebuziga nago yagabba n'agatwala, era bingi ebikolobero bye yamukolako n'okubuli okuba nti no yatta mukyala we n'ava mu bulamu obw'ensi ewataali musango, ne bamuwaayiriza nti Dr. Agrrey Kiyingi ye yatta mukyala we so nga byali bya bulimba, baali baagala kubba bya bugagga bwe bye. Kati nno mu mawanga g'ebweru eyo gy'abadde awangalira era gy'amaze ebbanga ddene, naye ng'abadde musaale nnyo mu kwagala okulaba enkyukakyuka mu ggwanga lya Uganda, okwagala okulaba pulezidenti omuggya mu ggwanga lya Uganda, era abadde asuubiza nti bwe katagirigirya ajja kudda ewaka nga pulezidenti wa Uganda akulembera eggwanga lino, era ng'abadde afaayo nnyo eri abo abaagala okukyusa eggwanga Uganda, nga wadde mulimu abamu ate abadde bamufera nga bamufereramu ne bamubbako ensimbi mu bunyazi obw'enjawulo. Ne yoyo omusajja abadde ow'amaanyi era nga adde avaayo butakera n'akola obutambi obw'enjawulo ng'alaga ensi obutemu, obukuusa, obulyake, obubbi, obuli bw'enguzi obuli mu gavumenti ya General Kaguta Museveni, era nga kyogera lunye nti no tulina okumulwanyisa kwagala butayagala tusobole okumuggyamu entebe kubanga si agwanidde okugibeeramu. Abantu bangi beekulumuludde okujja okubeerawo ku mukolo guno ogw'okusiibula Dr. Agrrey Kiyingi. Ab'eŋŋanda, ab'emikwano, abako, abannabyabufuzi bonna bazze, bannaddiini, buli muntu buli mu kiti kye okuva mu Mengo mu Bwakabaka bwa Buganda, era nga n'omukulembeze w'eggwanga eyalondebwa Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine naye omukolo guno agwetabyeko era n'awa ekitiibwa omugenzi Dr. Agrrey Kiyingi, era n'asiima nnyo emirimu gye wamu n'okuba nti ye musawo omukugu gwe twasa okuba ne mu ggwanga lya Uganda ajjanjaba eby'emitima, era yali agenda kuzimba eddwaliro wano mu ggwanga Uganda, naye olw'obufere bwa General Kaguta Museveni eddwaliro eryo baaliremesa era ne lirema okubaawo. Kati gy'afiiridde gy'abadde nga gy'akolera, era nga abazungu yabajjanjaba ne batereera ne bawona, era nga bamuwa n'erinnya erya Our Doctor. Kati nno oyo ye muntu
owannaggwano oyo ye muntu ow'ekitiibwa oyo muntu omukugu omukenkufu gwe tufiiriddwa avudde mu bulamu obw'ensi. Tunaakujjukiranga Dr. Agrrey Kiyingi kubanga obadde wanjawulo, obadde musajja ddala ayagala ensi yo. Omukama tunatusaba akuwummuze emirembe n'ekitangala ekyokubeera kikwakire otebenkere mirembe. Mbaagala nnyo mwenna abaliko mwebale kubaako. Omukama tujja kuba nga tuddamu okubyogera bw'anabakkiriza. Bataayi mweraba.